cowards and cowards. You're cowards. Twawudde kati buli kibiina kisigaza abaakyo mugende mukolagane naabo. You're not many. Yes, there are people in the country that want change. Of course they are bali lost, tebaina yetwandigambye viable option. But every single day nsaba Allah waffe ataso yateebaka agenda ku exposing how you behave. Mukuba muti ekifaananyi ky'obusajja bwa Sseggirinya ne mubuteekayo. How do you do that? Abaana be bakule nga balaba obu these same fools and idiots be bavayo ne baga Sseggirinya was never sick. Sseggirinya ambulira nti onalebo ngenda kikola kubanga bana abasajja basobola okunzijjako kaadi ne mugamba human mwana gwe mu limuto nakugamba okuvanga oli kansala. People love you, they don't want the issue of your card. Fe twali twesimbeyo nga tetuziina. Ssegirinya's apology was never real. It wasn't. It wasn't real. It was coerced. Sseggirinya togenda kwefiira. Kati katujje tukolere dduwa. Kasita twakusaalira okuziika twakukola. We spoke well about you. Parliament gave you the deserving send-off. At least your family tejja kuyagga ng'ez'abalala ezimu. There's a start-off of about 150 million shillings. And I know abalala bajja taking up. But you won't die in vain. Alan Sewanyana, the earlier you speak out your mind, the better. Nchogeredde wano. You've told me many words. Sijja bikwogerera. And you live in pain because of the same blackmail. Abaana bwe babata ne bagamba nti ebyo tetubyogerako ebitalina makulu tetubiwa makulu omanyi oba babatadde omu n'abuuza n'okubuuza ye babatadde batya. So you wanted this guy bebamu be bagamba bamusiba. Abasajja bwe bagenda ne bakola buli kisoboka ne baba grantinga bail oli n'agamba balina otunnyonnyola babatadde batya. I'm making a recount of what went on and what happened. Nze mbaddizaayo obutambi. Sseggirinya bwe babasiba amaloboozi gava mu Nuupu nga gagamba, and this is the reality, nga baga nti abaalidde ssente z'omusajja mukijjukire kuno, and you can play the videos kuba tezivunda. Kabasibe bo bennyini bwe baamala ne babazannyisanga bait. Tuyinayo n'ababaka baffe be baasiba abasajja ne babasibira emyaka ebiri. Bwe bagenda ku bail application ne bafuna bail nti lwaki Mpuuga gwo bakiikiridde. You hear the battle of egos. So ono abayimbudde olwo mubi era ne bagamba tetunnategeera babayimbudde batya. Kwe kwava ekigambo nti bwe baba negotiatinze kitegeeza olina kyewawaddeyo. Ki kye baawaddeyo ew'omusajja ffe tetunegotiatinga. Ndi kitegeeza there is something kye bejjeeko ne bawaayo ew'omusajja. Kantuule na bulungi wa